Akakiiko ka Paalamenti akalwanirira eddembe ly'obuntu nate kazzeemu kusinkana Minisita w'obutebenkevu Elly Tumwiine ku kunoonyereza kwe kaliko ku bifo ebigambibwa okutulugunyizibwamu abantu. Tumwine asoose kutegeeza ababaka akakiiko ng'okuva lwe batandika okunoonyereza ebitongole ebikuuma ddembe naddala ekya obubiriko ennongosereza bye zikoze okukomya ebikolwa eby'okutulugunya abakwate. We've carried out serious reforms and serious analysis because we have that, and that has been our practice. Tumwine aliko n'amannya g'abasirikale mu kitongole ekya abagambibwa okutulugunya abasibe be bakangavvula. Captain Elly retired, who was dismissed. Others who are pending disciplinary committee investigations: Major Amos Ategeezezza, Sergeant Apun Joseph, Corporal Opoka Charles, Private Okwanga Celestino, CPC Okwi, and many others. Minisita akkirizza ng'ebitongole ebikuuma ddembe oluusi bwebizze bisinziira ku mawulire ag'obulimba okukwata abantu. Tumwine agamba nti waliwo abantu ababatuukirira nga bagamba nti balina amawulire agakwata ku batta abantu, kyokka nga basaba ensimbi okubawa amawulire gano. Wabula oluvannyuma lw'okwekenneenya amawulire gano bakizuula nti ga bulimba, kyokka nga abantu abalumirizibwa baakwatibwa dda nga n'abamu bakuumiddwa mu buduukulu okumala ekiseera ekiwanvu. Somebody comes and says, I know who killed so and so, and you receive him. You take his statement. He gives. Now, when you confront him with hard facts from what he has proposed, you find that actually he's a cerebral liar. Tumwine nga tannajja mu kakiiko waliwo abantu abalala abazze nga balumiriza ekitongole ekya okubakwata ne batulugunyizibwa mu safe house ezisangibwa ekyengera ne lw'amayuwa mu disitulikiti y'e Kalangala. Ne batusiba kantuntunu ku maaso ne batukuba emiggo, ne batusiba soloteepu ku mimwa, ne batuzza mu kiyumba. Bansiba ejjinja ku busajja bwange. Kisisuubira nti bikutaba kuyamba nnyo akakiiko kammwe kunnwanira nyinza obutaddamu okulaba ssonyi ly'abakyala bange. Wabula Tumwine agamba nti abamu ku bantu bano bazziba misango kayingo era ng'obujulizi bwabwe bulina okwekennenyezebwa ennyo. So really, some of these have cases which are in the police, the ones of the names you pointed out here. And they are taken to police and they are in courts of law. Does it really ring a bell that we talk about those who are under robbery, under murder charges, but there is no any court proceeding? That they were taken to courts, they have been in Ruzira, these people have been in safe houses, they have been released without any case even at police. Akakiiko oluvannyuma kasinkanya abapoliisi n'abakungu okuva mu ofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti ku nsonga ze zimu ez'okutulugunya abasibe. Ziwa, NTV Akawungeezi. Of course, the general principle of the law